ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program Wewunyiseomwagalwaawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Surprise mujebale webale kola wanje omuntu agambye enjoy your day my love bananga obubaka obunno buva ku mutima. Mama nze ngenda nzita abantu weba surprise evudde bwe omuntu gwe manyisi wawa kati yani mukwano bamuyita Muhammad Shifa vaye tuve wano nende Shifa manayinza sikiri Ojangu gule osema kula tujikuleke mukwano obubaka bwo bwe buno bwe tubadde tuleese. Mama sinza nabikiza tegi jangu tugende va ku mulago tulabe ebinene mu surprise kubanga omuntu ebintu obyagala ate abikuwadde tomwagala tulina okyuka naye nga tuyitewo misinde ono mukyala nyumidde. Hope Shifa nakawombe owa program Wewunyiseomwagalwaawo. naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu butona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka jinkoma. Hope Shifa nakawombe owa program Wewunyiseomwagalwaawo. Omulungi ekumide ku Baba TV mwenna ababadde naffe mu lugendo lwaffe era abasinga mumanyo oluguudo luno era mutegedde gye tubadde tujja tuli ku Mityana Road okusinziira omwami eyantumye mu mwami Nassa yaŋŋambye mukazi waali awo Zigoti ne kati nga woomanyi kati mba nnyina okkubira omukyala naye okonfaminga nti waali wendaga era nga ewaka waabeera kuba omwami yaŋŋambye bwe ntuuka e Zigoti mpeta munda ku kyettaka kati era tutuno tuwese tuli wano kuliko Zigoti Town Council headquarters nenga yatumye ku mukyala we omukyala we ayitibwa Shadia erinnya eddala mujjadde manya maaso awo but Shadia lyemmanyiko era nga lwaki atumye Shifa yagamba kimu nti Shifa I just want to tell her that I love her so much. Era mutwali kugamba Shifa mutwaliko ku cake za bake for me aliyeko ali asale busazi ku cake awo wakali ekamanye nti mulowozaako kati omwami bana abaami ababeera safari lero nakolera jindi bwe batyo right now omwami yaŋŋambye ali side ya Luwa Koboko jali mu kwasaganyiza emirimu gye babeera bamukyusa bitundu byanjawulo. Ne mugambo keti wali buzibu tujja genda era nga date gye twasetinga y'olwaleero naye nga mbadde nsaba munzikirize kankubire ku mukyala kubanga baŋŋambye waabeera ewaka yateekawo ko ka boutique ke waliwo boutique ye wakwasaganyiza emirimu kamukubireko nze nnoonye kye mugamba ekinannyanguyira omusisinkana kuba munnange. Sobola okusimbula wano nga muntu. Hello. yes Jebaleko mukwano Shadia. kale nawe jaleko Kale mukwano. Kakati nyina ka birthday encha. Naye nyina yampadde ku namba yo naŋŋamba osooka nfuneyo ka dress kengenda okwambala ku party encha. Ebisinga byonna nabyambala mudda byenninaye. Kati mbadde ninaawo gwenyumyako naye awo naŋŋamba Shadia bikiibo wetaaba oti n'ogenda yaso okufunira olugoye. okay kati oli luddawa Ndi Zigoti wano mu katawuni ke Zigoti wendi. Okay. Naye just mpeseko katini waliwo akapande Zigoti Town Council. Neyongere maaso ogenda kusanga ennyumba y'amaka kuli boutique. Ati waliwo mu lujja mulimu kuba kuliko emiti ebiri egy'emiyembe kuliko emiti egy'emiyembe ye mukwano. Yes, era n'olujja lunene ojja kuba olabawo tewajja kubula. Kale nga ennyumba eri ku mukono ki?
Enyumba like oli ku left. Ku left kale mukwano. Kale kanzijaawo kati. Kale kanzije tuyiye. Munsabire yange Shifa mutwalireko awo kasukaali muceere engoye ez'okwambala nga ye naawe designer nga ye omukyala yange designer nga ye omukyala kuba erwedde atunda ngoye ne kati naye muyiyizeeyo ko ebintu ove nabyo mu kibuga obimutwalire just amanye nti ndi wala naye mumulowoozaako mumusalirawo ku keeke wadde si birthday just mumuteereko obaka I love you. Kale mikwano mubereeko temuseuka temuvaako yita ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57 genda ku Facebook teekamu Wewunyiseomwagalwaawo surprise your loved one liking a page obere ng'olaba tukikola genda ku YouTube teekamu Wewunyiseomwagalwaawo surprise your loved one subscribe obere ng'ate olaba show. Aha mikwano abafollowinga Shifa ku TikTok mbagala nnyo Shifa kwali ku TikTok as Hope Shifa. So mungoberere mikwano tubere ngate tusanga mwana mwala Shadia mutusabire tumuwe obubaka bw'omwami we abufune tuletewe essanyu awo wakati waabwe kwegamba n'omwami gyali naye asanyuke n'omukyala naye amanye nti omwami byonna byakwasaganya alowooza ku ye yekka. Nsigadde ndi Hope Shifa mubereeko temuvaako. Hope Shifa nakawombe owa program Wewunyiseomwagalwaawo. naye zo surprise ataka tazireta hatataka Yagambye kuliko emiyembe ebiri tugende naye nga bwenku. Halo. Hello? Mkazi wagambye waliwo emiyembe ebiri. Wanje? Yes. Kati wempisiza wabaddewo emiti gy'emiyembe nawe ebiri naye lwakuba bo tewabaddewo ate boutique. Wanje? N'obuki? Kale tukyajja mu maaso. Nsanze akapande kaliko Caris Diary Poultry something Zigoti. Nti ndabye akapande kaliko Caris Diary farm Zigoti. Okay, kati muwetaawo. Tuwetaawe? Kale. Surprise your loved one. Wanoka ku Baba TV yanange. Kuba kumpi bulinjo eriko emiyembe. Miyembe ebiri. This is. Hello. Ndowooza we wano. Ennyumba eriko kale. Kale mukwano nkulabye kanzije bambi. Simuwulira naye kyemmanyi oyo. Ko byonna byatulagiridde weebiri. Leka yoyo. Tomule ku simu. Kale tufulumye tutya. Okay, tutuse. Tugende. Jebaleko mukwano. Jebaleko sebo. Hello. Hi. How are you? Wait. How are you? What's going on here? Nza nonye engoye. Nonye design nyina birthday. I know you. Me? I know you. Eh? I know you. I've ever seen you on TikTok. You are Shifa, right? I'm Shifa. How are you? I'm fine. Wait, let me give you a seat. Oh, thank you. Surprise mujebale we balekola. Shifa. Wanje. Omuntu agambye enjoy your day my love. Bananga obubaka obunno buva ku mutima.
Maama nze ngenda nzita abantu. Nze ndiwo kugenda nga nzita abantu. Nti kati obuzibu waliwo kamera. Ngesoko mbulire kale. Ate obimanye ebya Shifa. Ate kati gwe bwoba wandabako ne ku TikTok okimanyi nti Shifa tajjaako kamera. Mazima naye ye surprise ngireese tuva wala. Kaweddemu. Kaki. Akakyaka weddemu. Kale ku baganda bange obale. Kyokka bambi antumye. Husband tu. Shiva tochikola nkwegayiridde. Bambi musoke mujoko ku kamera tutotso. Sijjaako kamera tunyumye wano bye tunyumya. Luno nfudde. Kyogamba Shifa kiroto kyantiisa bwe kityo. Kiroto kyantiisa ze bujjo nkulaba. Naye kyoba omanya kino ekintu si kyangu. Ekiriwe kya surprise. Yangu Shifa. Nifanga surprise nungi omuntu okulowoozaako just nagamba mumutwaliyeko ku birabo mugambe enjoy your day my love. Enjoy, you know. Okay, kali abikuwadde, Wawano oba werikonze like omuntu gwe manyisi wawano. Yes. Omuntu wo si wawano. Kati yani mukwano. Bamuyita Muhammad. Wewunyiseomwagalwaawo okujja okutwetikkiranga essanyu. Thank you. Wetuli nnyo. Yes. Ali luddawa. Ali Ethiopia. Okay, Shadia. Shadia agamba atumye Shifa ezigoti ayitibwa Muhammad Ethiopia. Ngenda kuba essimu. Nze nkuba ssimu. Wanje? Olugero obutonotono. Hello. Wanje? Jebaleko. Kale nawe jeba. Bangambye Muhammad Ethiopia yatumye Shifa kola surprise. Gambia otya? Ongaye Muhammad Ethiopia ye yantumye okola surprise. Shifa vayo. Wamujeko ebintu byange bakuba malaya be Kampala. Ono ye mwana muwala Hope Shifa. Hope Shifa nakawombe owa program Wewunyiseomwagalwaawo. Hope Shifa nagambye ani yakutumye. Nassa ndi koboko. Nassa ali koboko. Vayo mujeko n'ebintu byange. Simu ajigyeko. Nassa ali koboko. Nze nfudde. Naye anyway, kati tugenda kola shimanyi. Ebyange tebidayo. Okumanya tebidayo. Ne keki njirirako wano ng'olaba. Nedda. Shifa. Hope Shifa nakawombe owa program Wewunyiseomwagalwaawo. Soko linde kaitunyumyemu kubanga yo keke bagenda jinsi asuza. Anti soko oteeke wano. Kwasa semakula agenda yimiryawo. Nedda baba. Ebyo Shifa byokwata ebirabo n'obizzaayo. N'ebirala mwandibirese nabyo n'embiraba. Eno teddayo njirira wano. Omanya kwogera omuntu nga si ye Shifa omanya enswala gy'oyinza oswalamu. Oliko gya mukazi wamu namulire mukko. Mugambeko. Ate wemba ngende wa musajja ye mukole nti omwana. Abasajja be bamanyi ebyo bye bimanyi ebyabo ninze ni mukazi munno. Baba sajja be bamanyi. Yakiwulira naye nga kikutuuseeko eyo. Keke kati okasitoliddeko leka tugizeeyo. Ntuse bagenda jinsi asuzeeyo. Tontabula Shifa. Nassa kale naye sigenda gamba nti mubi ambeereddewokko. Anyambyeko kombimu. Naye nze ndaba shows ezisinga ku YouTube, TikTok biki. Ndaba abantu basinga okolera beebweru. Era nze olukulabye face n'engisika bwenti ningamba ono omuwala mumanyi. Era mbadde mmanyi nti weba surprise evudde bweru. Kale simanyi mbadde simanyi nti oba n'abe Uganda nabo kale mulimu abasobola bikola kati Nassa waakikola. Muga katona mugolo sikulimba naye kati gobongo bo bukugambye kenda bye Shifa. Aina kuba webweru. Kati anti era no wandi kati ngabo otebyo webweru ne tugeze kale ne yandibadde webweru yakikoze. Era Nassa yandibirabye. Kati kale amazima amatuufu kale kangambe nti ajja kunsonyiwa. Naye olaba Shifa enembera yakweyiya. Kitegeera kweyiya. Nti okikuba side ne side. Obudde buno webweru taliyo. Naye ate mpulira gwenjagala. Kati ate ono bambi naye abaddewokko. Okitegeera. Ninga ate ye mutima kale mpulira tali munnyo. Oba okitegeera kye nkugamba. Tetuba bamalaya, tetuba bayaayi. Naye ate oluusi omuntu kale omulaba nga naye azze n'akugamba munnaye nkwagala biki n'ogamba wayi. Nakankole ki kakamwagale. Ndi akisusiza. Anti laavu. Kati laavu kizi. Nze bino sibyagala.
kati obaddekaawo olinawo omuntu gw'oyagala ennyo nokola bino nokola biri naye nga tabiraba nga kiruma okwagala takwagala bimenya obulabu notona naye nga gwoba watabiraba mwana gwe naye ngotamuze ngeno nakukola ki guno mutima gukubise ennyono kati bw'oba osazeewo nfe ndiwakufa mwatu guno mutima gwange teguli kuta gwalona omugwe njagala kimu kuba nawe nzikiriza tongana ndikukwata ng'omwana okusinziira ku byoyogera era omulagidde ddala nti tomwetaaga Shifa ebiseera ebisinga omuntu gw'otayagala teyaba akwagala nnyo mukagala mugulu sikulimba omuntu gw'otayagala aba akwagala nnyo kati ogayi bambi banempulira nga muli munda taliimu nga simusuubira nakunkolera bino byakoze kale kankoboolire ga amazima kale tukole wetuti ogenda kunyamba leero nga bwe amazima matuufu gali nti sagala firo Muhammad kuba kati bino wanaabiraba ate Muhammad ate surprise nassa yagikoze kati ulira kati jjukira oli ali bweru amanyi Uganda siinaayo amanyi nyina ye obukitegera kati wanaalaba ate bino ate nawulira erinnya ki nassa anaga ati nassa yabadde amukoledde ebintu ekitegera kiba kitegeeza agenda kulowooza mbadde mukiitingako naye ng'ate obadde tomukiitingako Shifa nkwegayiridde ate ebyo tobyembuuza nkwegayiridde amazima matuufu gali nti kale omanyi kye tuba tukola tobiteekayo like kale tobiteekayo ku YouTube nkimanyi toli yanguzi nkimanyi oyagala amazima naye nkwegayiridde leero kikolere nze anti oli kilayanti wange nga bwe nkukyalidde olijja mugamba ebiti ebyayise mugamba video kayise biyiikanga Shifa ebintu biyiika mu butuufu kale bansonyiwa oseka kuba bambi nsaasira sagala kufiirwa omusajja wange yes sagala mufiirwa kale ono ye kale ye mbadde naye atooli oli gwe njagala ate naye sagala abirabe wanaabiraba ate naye ayinza okugamba okitegeera ayinza okugamba oyo muwala oba mwenzi ali eyo Uganda kyokka ndi eno mufiirira ate ng'olonze ye nga gw'oyagala tebagala bakitingako newembeera nga gwe nonze nti gwe njagala era ajja gamba ebintu byange nawe okimanyi nti omuntu aba tayamukiitingako wabula bambi wa kamera nyamba nkwegayiridde kale oba kale singa ninawe Shifa nikeki yo sigita anti kati ono engeri gy'otamwagala n'ebintu bye tubireke nze sitera kuwabula mu bintu bya laavu naye nze kyensinga omumanya nti osazeewo omutima gwo kye gwagala kati ate nze kati nkuwabula eki ku kyoyagala kati nkugamba kino siwabula laavu siwabula muntu ku ssente ze kyetugenda okukola omuntu kaave wano kati ate tukyakola kyessimu twagikubye oli yagiggyeeko taddamu wanje bannange addangamu n'agikubira ate yakoze eki okulaga laavu nekiyitanga ekintu ekyangu naye gwe omanyi obuswavu bw'obaako mikwano abatulaba oli ku Baba TV eyo tukoledde zigoti okusinzira nga mwalabye olugendo bwe tutyo naye nga mwebale kubaako mbaagala nnyo oyita ku 0782101569 ze ziri ku screen back for me ku cakes ez'omulembe JK gift hampers ku lw'ebimuli ebyakabi basabika ne gifts endala nnyingi nnyo beeyune mukwano obeere ng'ate omwagalwaawo omuweereza ekyakabi kati nga nassa gyayimye kunaga mukolereyo awo mukyala wange ka cake ku bake for me mutwalire alyeko mumugambe njeeyedde my love naye kino era Katonda aba alina ensonga lwaki akireese bw'atyo sijja mubuuza lwaki sijja kiwakanya nange sikirinaako buyinza wabula nze nkoze kye mbadde nnyina okukola n'olwekyo Semakula nkwatiraako ku ssimu yange wano tuve wano nende Shifa nayinza sikiriza omukyala abadde ow'eddembe ojangu ogulewo Semakula tuve wano keeke yo giina tugikuleke mukwano obubaka bwo bwe buno bwe tubadde tuleese keeke yo already
Mama sinza nabikiza kantwale keeki eno nzije. Tigi jangu tugende va ku mulalo. Butu wowe semakula twagenda butu. Gala butu. Butu jigadde. Mama anti nze si ama ne bannange mukama tulabye ebinene mu surprise kubanga omuntu ebintu obyagala ate abikuwadde tomwagala ate ebintu bye obyagala ate otabuse nange abantu bakubuzaako ekyo kati Tigi twali tulina kukola kyawo kati ate kubanga kati buli kyayogedde obadde yeeyogerera ali free ngalaga nekituuseewo kiri oke ekituuseewo kiri oke ye talina buzibu keeke nagisasula naye maama ate nzire nsasule byonna ate sente zimpe ate muntu simanya simwagala omweyogambidde ne mu kamera kati yakuwe ng'akola patent webale butanjagala ye kati nze ebintu byange tulina okyuka naye nga tuyitewo misinde kubanga tulina kuddayo eri ku kkubo gye twavudde nze ono omukyala nnyumidde kale negwe bannange akanyuze ekyo jinja naye Tigi nno yafiira ku kamera otekayo n'eriiso balikuba ejjinja negwe tulabye ebinene tudde Kampala banaye mweraba naye bannange nze mukama Katonda banaye bisesa semakula gwe ekinsesezza Tigi ye bamulamira ku kamera ati taseguka omanyi jjinja lizze tatemezza semakula biki byali bikwewunyisiza mu Wewunyiseomwagalwaawo Sisa waliwo ejjinja ekamuliye ekamuli ne wano ate wano oba kisuse gweze anti ndaba ebintu awo kugonda n'ekinsesezza Tigi ataddeyo eriisa ati gwe Yeno yo mujiwonye. We sijja kwerabira njasike kino kyo. Kumbe bwe fight abisobola. Okitegeera just kuba bulijjo abantu kekera tuzibalekera. Omuntu keko ogimulekera n'omuleka. Naye njagadde ndabe akomawo. Kala bye kubirabo agambe nejo. Kala ye kubirabo. Njagadde ndabe asobola kukomawa omanyi waliwo ekintu kyokola n'ogala naye kati singa eddala omuntu ono kubanga yabadde kaamu nnyo naye wekituuse mukwe ebirabo bizaayo kisanga zigoti kolisanga likulwanisa obulungi oyo yabadde mwana muwala Hope Shifa Nakawombe mu program Wewunyiseomwagalwaawo tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa